Goreti Namugga nga yembako omukyalo wa Mawogola South era nga yakutte ebbendera ya NUP ku kifo kyekimu agamba waliwo omuwagizi we amanyiddwa nga Ken Ssemwanga gwe bakutte nga balumiriza okutimbula ebifaananyi bya muna NRM Des Byuma ssaako ne President Museveni okuva ku nju ye. Poliisi n'emukwata ne bamuteeka emateete. Bwe nazze ng'omubaka wa Parliament nebaga nti bannange ensonga eno obanga ebaddewo nga mukutte nannyini nnyumba gwe bateeredde ebifaananyi ku nnyumba mu maka ge. Oli n'atambula n'ava gy'avudde n'ajja mu maka g'omuntu atimba ebifaananyi ku nnyumba y'omuntu. Ne mbagamba poliisi mbagamba bombi mubakwate. Aleese ekifaananyi kubanga akimanyi bulungi ky'amateeka tegamukkiriza kutimba kifaananyi ku nnyumba ya muntu nga si kifo kya lukale nga tosabye lukusa. Kwata oyo azze n'akitimbawo n'ono akijjeewo naye mukwate. Kakati ngenza okutuuka ku poliisi bakutono bamusindise wansi w'akabangali mbabuuza nti ate oli omulala ali ludda wa. Namugga agamba nti bonga NUP babadde bagezezaako okubeera abakakkamu wabula nga kati nabo banditendewalirwa batandika okwerwanako. Badde patient nga ffe aba NUP tewali mwana wa NUP yali atimbuddeyo ekifaananyi naye byaffe babijjeeyo ndipooti nze wano emirundi egiwera era sibo ne references nzirina nzibalekedde kuba nnaffe byange ebifaananyi byonna bina babijjayo. Akwatidde NUP bendera mu Mawogola North Idi Semata agamba nti kandi bakagenderera okukwata banna NUP nga nabo mu kitundu kye babakolako effujjo. Nawera nti singa omuvubuka eyakwatiddwa tayimbulwa nabo bakuva mu mbeera. Abaana balina okubataaba bwe bataaba te ffe tugenda kubeera wano tusiibewo twesaza mu kampeyini zaffe tunge bannamawogola bonna okuva emiyaga. Naye bannaffe bakikozesa olw'obunafu bwabwe mbu basobole okufuna maani power omukulembeze w'eggwanga abayambeko. Tubagamba amaanyi gali mu bantu tugenda kusigala nga tuli peaceful tujja kukuuma emirembe kasita tunaabanga betunabo bakola ki bagikuuma. John Twine ayagala eky'omubaka wa Parliament wa Mawogola North ng'ono ali ku bwannamunigina akalulu ke abadde akanoonya kyalo ku kyalo mu ggombolola y'Erugusu lw'e Ssembabule. Bodaboda naye business konka amazimiti yanza kunsasira n'ekigambo konka bawutaine empimo giringa shabiri zibango ntenda ya n'umumana musafari ngashimba. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Masaka Twaha Kasirye ategeeza nga Ken Ssemwanga bw'agenda okugulwako emisango egy'enjawulo olw'ebikolwa bye. Omwami ono ye fayiro ye ewedde era ng'agenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe okuyuza ebipande. Wabula ye Madamu Namugga talina musango gwonna gwaliko wabula okuggyako nti ali mugezaawo okuteekawo mbeera poliisi esobole okuta omwami ono akwatiddwa naye tetujja kumuta kubanga alina emisango egimuvunaanibwa. Kyokka n'asambaza ebyogerwa nti omubaka wa Mawogola South Goreti Namugga naye yabadde akwatiddwa. Kakati awo tutandikidde ne tujja wano ku poliisi tusebo nzijidde kabangali kubanga toyinza kuŋŋamba honorable genda mu mmotoka yo okutona talina musango gw'otadde ne bwabanga tugezagulina. Wabula bw'akwatiddwa na poliisi yaffe y'Essembabule bwegezezzaako okumujja ku poliisi y'Emitete okumuleeta ku poliisi ennene y'Essembabule. Honorable Namugga ono kwe kubuukira kabangali yaffe naye ng'agamba nti naye bamusibe oba tebaagala kumusiba omuntu we bamute si musibe era tumaze okumuwa advice nga akwate kubadde wakaawe ave mu kuzanya ebyobufuzi mu nzanya bwetyo etavaamu. Ate mu district ya Rakai abamu ku bavuganya ku bifo eby'enjawulo beemulugunya ku ngeri ebipande byabwe gye bitimbulwamu. Eria Busango ayagala okukiikirira ab'ekkooti ku kkaadi ya NUP y'omu ku beemulugunya ku nsonga z'okutiisibwatiisibwa ab'ebyokwerinda ssaako n'okutimbula ebipande bye. Ali mu kitundu ekyo akaalakaala n'emmundu n'ebyambalo ne pisto era ng'agamba nti abaana abanaddamu okuba nga batambula ekiro bagenda bawamba aba NUP. Abaana baffe bakolera mu kutya. Grace Nalubega akwatidde NUP bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa Rakai kampeyini ze azitongoleza ku kisaawe Erumbugo. Eno gyategeereza nga Rakai bwekyali emabega ennyo newankubadde ng'ekutuliddwako districts endala. Wano mu Rakai tulina town councils eziri mu mwenda tewali n'emu erina bisaanyizo bya town council. Neweebuuza nti local government oba minisita akwasaganya ensonga ezo atuwa byoya bya nswa oba atuwa ebiriyo. Katonda asabye abantu b'e Rakai okulonda ku lw'enkyukakyuka basobole okutuusa obuweereza ku bantu. Ennaku z'omwezi nga 15 January ku lw'okwagala Rakai ginunula ne Uganda nkusaba luweeyo nnyambeko tukuuma akalulu. Kino amatama bwe tunaamukuuma tugenda kumuwangula mbakakasa.